Butereevu mukwano gwange nkwaniriza ku KIKA media ensibuko ya mawulire gwotanaba kuba ng'osubscribinga genda maaso subscribinga likinga commentinga tusobole okuba nga munange tukikwasaganya. Butereevu ntandise ne musajja mukulu Bajjo avuddeyo n'ategeeza nti ye avudde mu kibiina oba federation ey'aba promoter. Ono ensonga jawa munange agamba nti yo nga federation yava ku mulamwa era ng'agamba yanoonyereza n'kizuula nti federation ebadde etekebwamu akasimbi akawera nga kano kaviira ddala eri mu Muhoozi project emanyiddwa nga MK project era nga ye tagenda kubanga agumingiriza ekintu ekifaananako nga bwe kityo kubanga federation yazimbibwa ku musingi nga si yakubanga yeegatta mu kibiina kyonna eky'ebyobufuzi. Omukulu Bajjo agamba munange akasimbi kano kateekebwamu abasajja ab'enjawulo nga zino sente eziteekebwamu za kubanga zirwanyisa abayimbi kwosa ne bapromota abavaayo nga bo bamuzinzo nnyo naddala mu nsonga ey'ebyobufuzi nga kitegeeza munange singa oba muyimbi nga gwe tokkiriziganya na mukulembeze oba na kibiina ekirimu mu ggwanga mukwano gwange gwe okutegeka ziba mbirigo era kiba kizibu nnyo okuwa n'akasimbi singa baba bakutegese n'okuwa akasimbi akawera kiba kizibu ddala. Omukulu Bajjo ono abadde nga chairman mu federation eno era yasuddewo emirimu oba yasuddewo tawero ng'agamba tagenda kubanga abigumiikiriza. Jjukira emabegakawo Abitex naye yali akwatibwa ku nkoona ono nga bamugamba ssebo lekulira era ng'ekyo kyakolebwa oluvannyuma ono okuvaayo n'ateeka ekivvulu ku konsati y'omukulu Palaso. Wano nno abamemba mu federation ne bagamba ssebo ekyo kyokoze munange kiweebuula ekibiina oba federation kale olw'ensonga eyo oyina okuta ekintu. Wabula Abitex yagamba sigenda kukita okujjako nga ntuusizza nga neeyagalidde wabula temugenda kunsindiikiriza era tetumanyi Abitex ye agenda kowaddi munanga wenkugambira nti entebe teggwa buwoomi. Jjukira nti Bajjo yali emabega w'ekivulu kya kireva gye era emabega kawo twalabyeko ka video ak'omukulu Buchamani wabula abantu bavudde ne bategeeza bannange mutulekeemu temugeza ne mugamba mwagala kukolera Buchamani kivulu. Omanyi kakati ba promoter batandise okulaba nga ekyokuzza abayimbi abafeedinga kyandibanga kyekirimu omulamwa era kyebagezaako okubanga ye trend gye batambuliramu oba ebayisaawo. Wabula eyo nga nkujjeyo ye omukyala Daniela era ng'ono tumanyi bulungi mukyala wa Jose Chameleon. Ono ayina gadgeti gy'amuwadde munnange ng'eno era yeeyambisibwa nnyo mu kulikodinga omuziki era nga agambye omwami we n'amugamba mukwano gwange kino kigenda kuba nga ate kigonza emirimu gyo gyonna. Ekyuma kino mukwano gwange kiyinza okugamba nti kyo kya bbeeyi era okusinziira kwabo abakimanyi obulungi bwe balabye omukulu Jose Chameleon nga postinze ebifaananyi bino munnange bakomentinze ne bagamba nti ekitono ennyo sente entono ennyo mukwano gwange okufuna ekyuma ekyo ojja kulaba nga omalidde mu 3.4 miliyoni sinakindi okuyingira mu 6.4 miliyoni awo zityo era nga kiyinza okugamba ekyuma kyo kya bbeeyi era nga kino kimanyiddwa nga the Apollo Twin X. Jjukira nti Jose Chameleon abadde mulwadde era nga amabegakawo yafulumya ka video wabula nga kaliso much emotional nga yebaza Abannayuganda abamubeereddewo mu bulwadde mu mbeera yonna era nasaba bonna be yasobya bamusonyiwe olw'ensonga munange ebiseera ebyo buba budde bwa kwetondera bonna abakusobya kubanga tomanyi oba enkya wooli kale ekintu kye yakola ekyo kyali kirungi nnyo naye nga omukyala agamba omwami wange mu mbeera ng'eno okumuzza engulu oba okumuzzaamu amaanyi ate kamusuuleko ekirabo ssemalabo bw'atyo munange omukyala bwe yakoze. Jjukira ebigambo bingi byatambula nti musajja mukulu ono yavaayo n'alimba obulwadde era nga ensonga yonna yali yeetoolera ka ssente yali yagala ssente mu gavumenti era munange gavumenti yaweereza omusimbi ogwali guweerako ddala okubanga gumuyambako mu hospital bills wabula Abannayuganda bangi kyabaleka nga boogera obwama nga bagamba munange gavumenti teri serious toyinza kukwata ssente ng'ezo n'omala gaziweereza bw'otyo nga toyina na bukakafu toyina bujulizi wabula ng'eno amalaaliro tegaliimu ddagala enguudo zirimu ebinnya we batyo
nga tumusabire Dr. Jose Chameleon ate asuke bulungi. Jukira omukulu Diamond Platinum yatugambye nti ye yanditaze okolako kolabo n'omusajja Jose Chameleon oba Spice Diana saako Eddie Kenzo. Abantu era tekyabasanyusiza nga bagamba sebo abayimbi nga tulina bangi abalala kyogamba tobamanyi yadde okuboogerako wabula katusuubire n'omukulu Azizi Aziyoni mwali because ono yadde yagambye yagala kukola nabali naye ate yayimbye oluyimba lwa Azizi Aziyoni. Kale ndowooza n'ekyo okitunulamu n'ogamba yabadde yeeyisaako wabula abayimbi b'e Uganda abasinga abamanyi. Ye musajja mukulu Sami owadde Mighty Family yavuddeyo dda n'ajaguza ng'abula kusala nkoko oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti omukulu Godfather munange yakwatiddwa. Jukira ono kigambibwa mbu omulimu gwe gwatera okukola munange bulooka oba mutunzi w'amataka wabula abamu bagamba mbu mufere w'amataka. Ono nno osula n'omusindikira omusimbi bw'atyo ng'oli kadaama ate n'akugulira ettaka saako okuzimbiramu ennyumba wabula olowooza ekyo kye kimu ku byamukwasizza. Abaleese obuzibu akoze promotion wali wonna ne muganda ono mivule yabaleese bonna abadde yetisseewo ne muganda oyo era muganda ono ne mu video muna mwogedeko abanga teliba ya mahati babeyitani. Of course yeyo yemu ku video munange nga Godfather munange bamubuuza kamu n'akataano naye nga ye Sami owadde Mighty Family yabadde mu ddwaliro wali n'agamba kiryokanga ne kijjako yewuwo. Jjukira Godfather yavaayo n'agamba nti ye yaloga Sami owadde Mighty Family. Kakati Sami agamba kale mbizizza naawe k'obiwuliremu. Of course emboozi yino gyewulireko. Mbunze bampita Godfather spiritualist. Kyewadde emirembe ku nsi kuno. Kyonna bakitaddeko empingu kitunula ng'ekiwuubaalo mbu spiritualist. Naye gwe ekisiraani ky'olina n'ery'envuli kujjamu erinnya. Kana akaseera nga ndi mu ddwaliro obadde otandise okufera abantu nga w'olina amayembe nga w'okolima ne batakolima nga w'ologa ne bataloga era gwe yantuusa ku kino mala kwetondera. N'obulwadde obunuma tolina kyobumanyiiko weeteeka mu bizibu. Spiritualist obufere bwa kikendeeza obufere. Butereevu mukwano gwange awono ne nkujjukiza nti obadde ku KIKA Media ensibuko ya mawulire. Kwotanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okuba nga munange tutambula ffena. Saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.